Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV osibye otya kansubira osubire bulungi nnyo kansubire wiiki tekuyisizaako bubi yadde nakamu n'akiddagala ne weekend okutwalizaamu akubuuzaako nze Kizenaaji the most wanted the international bay omukyala kyasinza simaire ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirwano nga bujje Spark TV tuba tuguse ne Spark Girlfriends okutuusaako emirimu egikongerako egikusanyusa ate nga gikuzimba. Well, olunaku olwaliro tusinzidde ku Infinity Pool Villas ng'esangibwa Garuga ekimu ku bifo ebikyasinza okubeera ebirungi mu Uganda. Ayagala okuwummulako oyagala kupangisa nnyumba ng'eri fully furnished ojje ng'ozze kuwummula weewala stress y'e Kampala ne noise y'e Kampala. Infinity Pool Villas olina okujja wano e Garuga ebisingawo noonya ku website yaabwe obagambe kye weetaaga booking oyagala y'ennaku mmeka ojje onyumirwemu ate nga bwewummuzaamu. Honorable ne Mwami Samakula, tuli mu kwogera ku bufumbo bw'edda n'obufumbo bwa kaakati. Ompadde examples eziwerako ku bamaama b'edda nabo taye beetwalanga. Njagala ngezeko okusiga ekifaananyi ku kitono kye mmanyi ku myaka emitono gye ne babyempeddeko ne byendabyo. Abasajja b'edda yabeeranga n'abakazi nga bana naye nga yakugulidde ekibanja egindi wogenda obeera n'abaana bo n'oli buli omu nga bakutegekedde n'abaana bo wogenda obeera. Olwaleero abasajja be tulina bye bana eno. Kasita nkola n'anfunisa olubuto bw'aba nnyambe n'anteeka mu muzigo n'aziramu emyezi 3 siddamu mmulabako ng'aluwa ne Rose ng'aluwa ne Tracy kwegamba ab'ennaku zino mufuna abangi naye temulabirira. Tujja kukitegeera singa muli basajja ofune abakazi bangi batirabirira naye oli wano ne wali tolabirira. Waliwo kye mutagenderera kyensaba kintu kino yes buvunaanyizibwa bwa musajja na mwami na mukyala naye mukyala njagala mwongezeeko okubeera tulabamu ebintu yabula omuntu bwe mubadde mu having a fun muvudde mu bbaala mukyamuse boy akulabiridde bulungi abadde ayinamu akulabikidde bulungi ayambadde akasaati akalungi 6 pack nakusanyusa ng'omuntu kya butonda abantu bakyamuka gye bakyamuse ne mugenda ku sleep over n'ofunirayo olubuto and you call that your husband. No. Olwokuba olina olubuto lw'omusajja oyo ajja kusasulira muzigo tajja kuzinga ate nayo nno mu nnaku ennyingi kubanga temwasooka kukkaanya mulimu nakuterawo embeera nti ayagala byabufumbo neera nakuleka gweyogerako mutegere eyo w'okupakuka naye mulimu kati ono bwenzija negamba nti beera mukyala wange kituufu nebanga twagalana n'olubuto n'olutuuka n'oluva buvunaanyizibwa bwange okumanya wa w'obeera n'abaana bange b'ozadde era oli atakikola ekyo mubi nnyo ukira sijja muwolereza okutta omwana w'abandi omulaze nti oyagala kuba bbaawo mpangisiriza era omulaze n'omulekesa na byonna bye yandigenzeeko Katonda akuyambye akuwaddemu kasente gende nakawuka mugulira akapoloti omugambe ndi kati nno ku kibuga nkugjeeko naye wano wensobola yagambe nti nze saagalawo naye nga bw'obuvunanyizibwa butuusiza nandifuna ploti nga guno tozaayo kigambo ogumye ng'omusajja okiba kibese. Ensonga y'okuba mbu nno comparison mu Luganda kyeki yes neŋŋamba nti no tugamba oli mwami wange Rose naye alina omwami naye nga mwami wa Rose yamugulidde emmotoka bamuzimbidde ennyumba balya nyama buli kanaku bamutwala ku ki comparison affectinze etya relationships z'ennaku zino eno ebintu by'okwagala nti olwokubanga oli bamukedde ekiti nange neetaaga bakinkolere. Ereesa obulabe bungi mu bantu naddala abawala mwe mulina competition ez'ekifala. Nze nsobola okumanya nti Kayemba alina kyansinga era nimanya nti Kayemba kyansinga akinsinga lwakuba akola ABCD. Kakati nange ogwange gwakwerwanako kulaba nga nange neerwanako ate nnyumirwa nnyo buli kintu okikola ku stage yakyo. Nze I don't do things olw'okuba ndabye akikola. Sibiri wa bandu wago nze nkola ekintu mu time yange ng'ekoze eki era olwo abajjanga bambeerako bannawaliwo bannabi bakolera ennyo emikolo mbaga biki embaga guys nze mmanyi lwe ngenda ogikola
okitegedde nzimanyi lwe ngenda okukola ki okukola embaga yange olw'ensonga nalina puroguramu yange nsooka kino nenzirako kino sebyokugamba nti Rose bamukubye embaga nze nga tonna nkuba mbaga nga Rose bakamala emyaka 2 ne bawe nze mazina emyaka 10 tonjagala kugamba gende wabawa akamufuna omwaka gumu yes namukubye embaga nga atenze mazina emyaka 10 era Rose ate Rose negwe era embaga bwegwa era ne baawukana ngate mwabe emyaka 10 ate nosigala nga tewabaddewo mbaga ndowooza ebintu birabira kumpi olwo ebintu birabira kumpi tubireke gobanga olina emirembe wooli ng'omusajja olaba akwagala afaayo olaba mukulaakulana abatayina nyumba mulina abatayina kamotoka mufunye abatayina kapoloti kalala mufunye n'abapangisa olaba kitambula eyali agenda ewammwe nga tokoze shopping ogenda nga buutu ejjudde mami n'asanyuka gomesi ya maama ejja ku Christmas ku biki kwega olaba nga kiringa bugagga bwedda nze kyova olaba nga ennaku zino sijaga nti respecting naye waliwo byesikiririzaamu nze waliwo abagagga ennaku zino bameruka omutumba temumumanyi obanga muli naye wano asaba caayi enkya naabanga mugagga nnyo I don't look at that person no era nze nsubira temundabangakokko bwendeebeeta abagagga biki kuba nze nzikiririza mu bugagga buli bwe twakeeranga nolaba taata Musoke n'akeera yasoma obwamakanika n'agula eggaali n'atandika okukola mu Afro Motors n'agula pikipiki bweyamala pikipiki n'agula pickup Peugeot n'amala n'atandika okuzimba ennyumba nererere kakkana kalina n'agaggawala nze nzikiriza nti obugagga babukuŋŋaanya babusonda it is a process era nze bwe mba nkola ebintu byange it is a process bw'oba oyagala nkufune leero mu mwezi gumu ngambe tugende ewaffe wasenga tukyale tugende twanjule nja kugana Naggayi genda ofune ali ku bwangu ennaku zino eno abaagalana bacommunicating ekimala oba nkyogere ntya bacommunicating ekimala oba bagamba nti ajja kukitegeera for example oli mwami wange wanyiziza naye gwe tomanyi nti wanyiziza kale kyenkola kuzimbawo buzimbi nenyigira ensi yonna yonna nenzimbira mu nnyumba gwolowooza nti ennaku zino eno relationship zonna kuna abantu bacommunicatinga oba bakolesa feelings nti ajja kutegeera nti n'omukazi balina muyisawo yaba ati nze sigenda mugamba oba tasobola kati twawule ajja kutegeera nti gwe ng'okola otya ng'onyiza n'omusajja obuuza nze kuba kulaba otaddemu wenna feeling akati nikola nti enyambale kiki olina kuwanyizikanye naye nga musirise maama nedda kakale just tudiremu omulabwa activity kiri kunze ekyo kitandise kati yesebo nedda wawuliranga lwe bayitanga olusirika ewaka buli omu n'asirikira munne yesebo nengera kiyambako by the way nti musobola okuba nga ekikunyizizza kinene obanga gw'olina bw'okwata obusungu nga bw'onaayogera mu busungu oyinza okwogera ebigambo by'ojja okwejjusa enkiira nga buwaamu akadde n'ogenda ng'okakkana n'oyita bulungi omwami wo nti munnange Rose nakulabye ng'otambula ne Juma Kirya wabadde oli ku kyekutambula n'omuvubuka oyo nembalaba nga mugenze masanafu mukoze nkuwe buye example bweri ng'obusungu busse okusinga okusinisa ebinnyo ntusinika ebinnyo nga siwali nsonga n'okulwanira mu bantu so okukakkana nga omuntu anyiize kikulu okusobola okugyayo ebigambo ebirungi then ova nemucommunicating at the right time nemucommunicating nti munnange wankoze bwoti waliwo omukwano wange na girlfriend we ng'amugamba lumu yagendako n'omuwala ekyobe eyo omukyala n'akimanya ne wakomawo bulungi n'amwaniriza ne banyumya nga wayiseewo emyezi egi n'amugamba naye mu November wagenda nenamubiri ekyobe omusajja n'agamba naye bannaye kati nga mutima gwawuli yaswadde ga bituufu naye ng'omukyala abimugambira mu mbeera etali ya busungu naye n'agamba ekitegeeza abitegeera ebyo sigenda kubiddamu era omusajja teyabiddamu naye nga tebayombaganye naye nga mweneyo mu November wagenda nenamubiri ekyobe eyo nabalaba naye kati ab'ennaku zino muliro kubuubuuka kugenda ku status kuyomba omunali okawoza abasajja amba wali enegeni newaka naye bannange nakakongera nakakateekako nadda ku TikTok nakola videos eza buli kaseera kujja feelings abantu abamu noze expressing nze wondabisiza wodira olutalo lw'omu nyumba n'olutwala mu public oba ogenze I think nange bwenti kuba internet teyirabira ate tesonyiwa kati kyotaddeyo kasitoba nga gwo kitaddeyo then we are done tewabaawo kyetuzza
naye ate n'embeera y'okugamba kiri ekyokuyomba ekira kiri kyoga ekyokusirika omukulu kyagambye kituufu olusirika lwabangawo naye waliwo n'ekintu ekirala bwobanga munno omwagala ebiseera ebisinga omwekubakokko bulabanyiize kitegedde sobola okwekubakokko sweetheart kiki naggayo ate leero nakoze eki naggayo n'oba otyo wengeyo wange mutawaana ki koze eki mbuulira neetonde kati abantu abamu weakness gye balina abakyala waliwo balina obusungu obuyitawo kitegedde n'oyitawo kati wakati wano nze mu kukakkana ndabe nkuzze olumu n'okozesa statements enfu kitegedde statements enfu olw'okuba obusungu bukola ki bukutta kakati awo ate watera okuva obuzibu ku musajja nti ogenda oga statement negenda emutuulamu beddududu naye omusango yazizza ne guba nga tegukyalina n'omusango gwe yazizza ate ne guba nga takyagufiiringa wabula afiiringa statements zo ng'ate era olina omwetondera nga guli omusango gwe gufudde. I think that is manipulating oba bagiyita bati omuntu okuba nga n'ensobi gy'akoze then nakikyusa abasajja balina nnyo ogw'omuze nga omukwata nga yali mu bwenzi for example nkusanze lubona ng'oyimiridde n'omukazi oluusi mwekute nemutwatera nabo weegaana kale okuyimira n'omukazi Mr. Kayemba wait oba nkusanze like ngaliwo ekikola ekirala kale tugaye nga mwekisinga kale njagala nzijeyo amakulu kuba nti mulina mukwano n'oyo omuntu kati in the process nga nkunenya n'ongamba lwaki onondoola wakasale seye mmere ebintu we bitugana olaga mbuno nze ate okusanga nze ndi mu nsobi abasajja balala bati babikola abasajja bulijjo ng'omukwatira mu nsobi agenda gikyusa obire nga gwabira si ye majority kakati kyobumanya mu nsi mulimu abantu abonoonefu mulimu n'abatategeera era kyovola eriyo n'ekigambo kye bayita obusiru abo nabo bakola ki naye ate tebajja kugeneralizinga ffenna omuntu yenna yenna ategeera mukyala otayinza kusanga ng'olina action mwoli n'omugamba nagambako nondoole kuba ekiddako awo olina bw'otadduka misinde paki olina kunoonya w'oyita noddeeka n'amagulu gayinza n'okwegaana akusanga oli waka nga obwonzi olinga kakapa najja naye nga bw'omulaba akuteino osooka okwatali papa osobola okusonyiwa omukyala gw'okwatidde mu bwenzi nsonyiwa okusonyiwa ki okusonyiwa omukyala gw'okwatidde mu bwenzi nga kiki bumukozi nga lwaki ayenda kitwala nti ayenze nga kiki lwaki ayenda kuba eyo ensonga nkulu kiraga mu tasobola mumusonyi nedda nga lwaki ayenda nga lwaki ayenda gwempa ensonga leka abakazi benda nga bendera ki ng'ayendera ki ayinza okuba nga alina omusajja alina ssente ate n'ayendera okuba nga yalengedde ono tamalaako ye okumalako kyeki gwakyogedde tulira bigambo mukwano totwokesa gwakyogedde kunyonyole mwe mubyogera ate babirangira nnyo ng'omusande wooti gwakyogedde omukyala n'ayenda ng'ayenze lwakuba nga tomalaako ng'agenze n'alengera esaten hu ali mu jimu ayina naga wano kati agenda kunywesa ebikopo by'amazzi ate byenneeka kugamba aba ayagala okunywa ku mazzi naye olaba nze ngamba tugakiza mulina kugamba ofunze mwawukuuka temukkuta Jose mulimu okubeera temukuta naye waliwo okugamba nno tegenda kuba saidi eri ejiiko okugitabuza mu gama ebiseera ebisinga era oba olaba ng'omukazi alinza obaga omwami wange ono kajiiko kati lwaki aba yamufumbirwa so nayagala anoonye omulawo kati lwaki aba yamufumbirwa kubanga bw'abanga nga enkola bwagambye teeza taba mwami we yamufuula ekyo aba mulala kati gwe lwaki oba wamufumbirwa ate n'obulala akubukaala bulungi ensobi eyinza okuba eyiyo oba bananfuna bulungi mukama katonda nyamba nkireete bulungi mukama nyamba nkireete bulungi ensobi eva wuwe oyinza okuba gwe oyinza okuba nga munno apangisizza ruumu emu nga munno wa ruumu emu okitegedde kati ruumu emu eyo nga nfuna gwe n'oleetamu ekitanda kya inchi 6 nga balina okumenya enzigi nga ate balina okumenya enzigi ekitanda ekyo kisobole okujyamu enju negaziwa kwegamba n'otandika gamba nti no akayumba kafunda naye ate naawe walesa ogutanda oguki gwe wandibadde otwala mu nnyumba ennene eyadda bulungi
n'amazima gale nti nyoze bwe tuba nga twenda lwa bintu ng'ebyo obwenzi tebusobola kukoma kubanga bw'ona oyagala wejjiko mulawo ow'omulawo waliwo wa paaka waliwo wa ssente waliwo wa biki kitegeeza ojja kufunayo buli muntu awoga mu kati olina abakazi olina kufunayo muntu gogamba nti katono kiwedde njagala ebintu 10 musajja kantwaleko 6 bw'aba yazze nabyo ebinakambireko mbuuzayo ekibuuzo kimu ekirala mbuuza ssebo baani abasinga okwenda kati basajja bakazi bonna awo wenyini tugendagendako mu kuwumulako tukolemu bweti tukomawo mbakulisaayo nnyo mukumulamuko abalungi abali ku Spark TV ne Spark Girlfriends emboozi ekyagwira ddala amaka yendo obufumbo bw'ennaku zino eno buggwawo mangu so tukomparinga ku bwedda bw'aba bannyaffe n'obwakakati biki ebireetedde obuzibu obwo tugumiikiriza basajja be babi oba bakyala be babi tugende maaso leka mbuuze Naggayi lwaki oba okola obwenzi mulwaki nze ng'omusirukola naye mpulira ensonga ez'enjawulo abaalizi bayitira obukola ssente jiiko mu kikopo ebintu webityo abakyala b'ennaku zino yesebo demand zaddinya nnene olwa competition gye baba nayo kyekisinze obakozesa obwenzi olwatuna nnyo reeti y'abasajja ekaaba nnene okusinga abakazi abakaaba ku nsonga y'obwenzi bulungi nnyo abakazi obwenzi naddala mu abaana abawala ab'emyaka gyammwe omuwala okuba n'abasajja 3 oyo taba mwenzi oyo era abeera oke abawala baba n'abasajja 5 ng'ava eri naddeeri ng'ate bonna ekyewuunyisa bonna talina gwaga nti gundi ali protected nga bonna batambula bwe wamu nebalyoka balwala zi infections nebalyoka bafuna olubuto nga tamanyi nnyiniro n'alusiba kwatali nnyiniro olwo n'alabirira kino abaana abawala muswazizza nnyo eggwanga lyaffe okamala obukamazi mbeera nsaba okumuŋŋamwe muri abawala mutegeeze bawala bannammwe ebirungi tebiggwayo era basobola okwekolera n'okusingako ebyo ekyokulala ebyo baagala mbono yakola bwati ono yakola bwati nawe era balina nabo enkola yaabwe erimu nga nayo tesanyusa balala olwekyo bagume n'ekyo kye balina okusinga okwendeguza nnyo okusukka abaana bendeguza n'olowooza nti oba asinga bamuwaayo awaadi tigwe munnange oguwasizza abalala olw'okuba oli amulabye ali eno kwegamba n'ogenda ogeragera nga population esinga n'eyabawala kati eringa eyeetunda eneetundaga yey'enjawulo ono aleese kino kale oli aleese kino kale noba ati n'abala bo nga bunyumirwa munnange abo bayitirivu nnyo wabeera n'oli n'asanyuka wabeera n'oli actually abawala bayimba akayimbako tibwendaba ekinyumira nga nsika kati bwe bagira atunya omusajja n'agamba bwe nalaba ekyo kinyumidde n'ayita bwe mulaba ayimba kayimba mishua ngowooza omuwala ono ng'ayimba akayimba mishua omama mishua kumbe olwo amulabi bakoze eki kati abawala be bakwana era agamba n'okugamba oyo bweba mmere nja kugirya waliwo yaŋŋamba mbu nno mukwano gwange mbu ye abasajja abapimira ku mpale zaabwe n'alengera aliwa asobola okukola kyayagala naliwa tasobola kukola kyayagala ne mukwano gwo ng'alaba bubi mukwano gwo nga museegu nnyo kiki ekyo kubeeza n'omukwano museegu mukwano gena kwawula abantu adusanga basange mu dduniya muneyo n'omusanga omwana anaaba muwulira gw'oyita naye kambi tompayiriza nedda nga bamugambi kakati naawe oli otyo kakati gwe munange ekikuyisa n'abawala abatunula bati kiki gwe maama wange omulungi bw'ati ojja kulemwa bulemwa si byangu oyo mukwano gw'omugobi apimira ku mpale nga ye kwalaba kati omulimu gwe abantu baba batambula ye aba alingiza mpale yeezi tubali ku byawe batambula banoonya ssente obo nga bali wala ye atunula ali mukomagamaga oba eno kati oyo waba muwala kika kyamazima ga Katonda mugu mwami Misachi kyembuuza kiri nti obufumbo bw'ennaku zino eno olowooza butambulira nnyo ku feelings oba ku commitment okusinga kati abantu emotions zibavuga nnyo emotions zibasinga amaanyi kati n'ekirala nga bwe tugambye nti obwenzi bungi abantu balina options awo teyeeguya abantu balina options ayinza okuba akwagala ngaomusumbu omutawaanya nga naye kati Naggayi asumbuwa rozi gyali Naggayi badde ogamba oti nze ngenze waffe erala kumanyira kale genda nomanya nti nogukoze eki okozeseza emotions nze ninayo option kitegedde abulamu balina oluyimba lwe yayimba
onoba lwakuba lyazadde bweru gyolaga liraba buli omu ne maama. So you think nti wano wova wabi nnyo nga gyogenda wali wasi kati omala kutuukayo ne gukwokya noga nti semakula wange teyali mubi kati ogenda okudda ng'ate ono ye yatuulawo dda ng'ate akifo akikutte kakati awo n'otandika okukola ebibi leero oba olinayo akaana n'otandika okwekwasa tetuva mu kooti talabirira mwana takola biki nga neweekwasa mwana kumbe mukwano gwe gukuluma owulire oyagala kukomawo wano naye nga wagenda naye nga wabyonoona. So nze ndowooza nekitegeeza ku saidi zombi muba muliko ekikyamu ono ate yeguya nandeka bulesi nengenda nga lakimanyi maybe yanyiiziza noono alowooza nti okunyiizamu kamu katono nga ntambulirawo anti nyinza okuba nga ekituufu saakunyiizizza kubanga nze ebiseera ebisinga lulinga mukyala wange akyayomba nga tukyali bato ebisinga tebyabanga bituufu bamuleeteranga bigambo kitegedde bamuleeteranga ebigambo biki kati nga waliwo abali ku competition abaagala omulenzi kati abaali baagala omulenzi nga balaba ono atuddewo nga balina omuleetera embeera emukola ki emugjawo kati bambi naye ng'olumu abikkiriza nayomba ogana naye kakati gwe kati okimanyi nti awaka watandise okuntama byoli byagaye nga tutandika abasajja waliwo abasajja abamu ayinza n'okuba nti tajja kugoba waka kuba muyina abaana na biki era obutalaga baana tajja kusula bweru naye ng'ayitira ewa nakamanya n'asiika ejji bulungi n'amukola ne ku kamasaaji bulungi nnyo n'amuwa ne ku katunda kitegedde agenda okuddeeka nga bamuyombesa amwenya agenda okuddeeka muyomba akooye amwenya ng'atunula ati nga gamba niyo wona aliko ki nga yajjukira nakamanya bye yakoze kitegedde abantu bangi nga bw'aba akyamawo k'omutima gwe yatwa alinga agenda mu kkomera ekyabasajja bangi bakiina yes naye kati naggambye nti fe abasajja katonda tutola nti tetufiibwako nti olaba ne Bulaaya batreasuringa nnyo embwa kapa omwana embwa kapa omwana omukyala omukadde then omusajja wa mukaaga biri babifaako nnyo naye kati kyatonebwa nti fe abasajja oba tuli ki oba mwe mukitwala nti kuba yana mutuvuma ntuli embwa ate Bulaaya zo zitusinga ekitiibwa katusingaku kintu ekisinga ensolo ezo. So abantu okusinga begendereze nnyo nga banyiize ng'omukulu bwe yagambye nti bw'oba onyiize kale olusirika lwajja kola oluki olusirika nze waffe nakula ndaba nga maama bw'aba tabuse ne taata nga maama anobera mu kisenge ekiddako n'asirikira eyo sibyasibanga okuddayo wabakadde nza nti bw'ogenda wiiki neyitawo neyokubiri sikukima no naye bajoze tunanfumba mufumbe ne nga teri kunoba no kati gwoba onobera sikunona bwoba oli omutima gukyagala omusajja onobera ki naawe gw'omanye ebiyitawo awo ng'omukazi anobye okuva ku lunaku olwokubiri atuuka eri n'asangayo ka exk naye naawe osanga eri ka exk olw'okuba oyagala kukola revenge ogenda okudda nga tokyawera owena owaguzi bw'oba ng'onoba ewaka w'omusajjawo ng'okyamwagala nobera mu kisenge ekiddako tulina bisenge bibiri taata nobera mu ddiiro wali oba sula nabo tutera okubeerawo n'emifaliso egya wansi kati tugambe omugongo gukuluma toyagala kusula ku kitanda waggulu okitegedde kawansi mubasombayo nabo ne mubasumbuira eyo weebakaawo beera wenkulabira naye bw'onooba n'ogenda wiiki neggwako n'eyokubiri neggwako n'eyokusatu neggwako bambi sinona onyiga next sinona namanyi abasajja beefuddeegulyamwadde eyo gwoba wanobera ki kati nze bw'ononyiiza nnobeerendagewa nange kati tokiraba nze nzire mubakadde bange nange mukadde nawokimanyigeeza abasajja batuulizanga batuyamba obuyambi otuwa nze kyesikiririzaamu muwala gwe vaamu ebintu nze kyesikiririzaamu era kyesigamba abasajja nze sikuba mukazi sikuba omukubu okuba kuno okwempi naye kyako olina kyokubisa ezo empisa osobola okunkola ekintu nekkolmanda oli musego nsobola ekituufu kiri kimu osobola okunyiiza ekintu ekinene
nenkuwa ekibonerezo ng'ojja kiraba myaka 10. Kaki? In 10 years to come. Kibonerezo nga ky'omuntu kyayinza okuwa munne nga ekizula mu myaka 10. Ebyo bibonerezo byaffe. Ebyo bya kisajja. Byaffe bya kisajja. Azaala bbali. Mwe muteebereza. Naye gwe mbadde maami nga bonzira mbadde nga mwana ono abe mwegendereza nnyo ayinza obutafumbirwa. Agala nnyo ebintu ebyokwegeraageranya. Nkusabira ofumbirwe naye ng'okakkanye. Nze asinga Aye ne tips ezigenda omuyamba mu ogenda kuzimwanira ate tuzikuwadde. Ate nongenda kuyita ku mbaga yange oswala. Ate luli ekyaba tetwagala mbaga ya bifaananyi. Njagala owangaalire mu bufumbo. Tetwagala mbaga ya bifaananyi na TikTok wayitawo emyaka 2 oveeyo. Twagala mbaga ya ddala. ogenda fumbayo mbaka. Ate ekirala kino kibasibirira, it is not all about beauty. Beauty is no longer ekitutwala because beauty is everywhere. Ne bwe nfuluma wano n'entambuza bigere nsobola okusanga akaana nga ka mukyalo wano naye nga kalungi nga kabulamu ssente. Just kukajjamu ssente ngoye ziddugala ne kabeera kalungi n'okusinga. Kino kyo kyasinza okwagala ku basajja. Ya asobola okwagala omuntu atafaananika n'amufuula beauty gwe lwali kyogata tekyali nsonga. Lwaki ogata faanani? No kyekyo ngera ono bwakinyonyodde. Obulungi tekyali nsonga. Kyembadde mbagamba. Eyo tekyali. Luli omuntu yabeeranga ku kyalo nga mulungi ogwo. Babaga kiwala kya gundi kiroze ye mulungi wa kuno ye ndibassa wa kuno. Okundi bassa. Abaana bazadde abaana. Abaana abawala abalungi bangi. Abakazi bazadde abaana abalungi. Kakati ekyobulungi twakivuddeko. It has to be a package. Wow. Brains. Beauty. Beauty bubungu bugamba ki? Additional value. Additional value. Beauty with brains. Ekirala kati ekirala kiri kimu mugobeeko nnyo ne ku families. No matter family tikitegeeza family engagga. Family eyinza okubayo nga ngagga naye nga tebalina makulu. Tebalina mpisa bali awo basezi bali n'abantu tebalina makulu. Setugamba bugagga. Naye waliwo family z'olaba nga family entegeke. Nga bwe mba nina kyekkoze olina ne wojja okugenda okuwaaba nti ewasengaayo weewana era bw'amukubira ajja kujja ajja kukkakkana. Nekyamugambye ajja kukikyusa. Naye gojja buzinga osanga muntu alabise bulungi awunya perfume ennungi avuga emmotoka nnungi naye nga talina na bajjajja be bawera babiri b'omanyi. Bw'ofumbiddwa ekika ky'otamanyi ojja nakulwana okufuna erinnya ly'ekika ky'omwana bamutuume bannya ye Jamiru Isima. Naye kati ojja kubanga wawasa mukazi ate nga naye mwana. Kati ng'olina abaana baazadde naye nga te n'omukazi naye mwana. Nga maama we teyamuyigiriza yadde okufumba nga kyamanya okufumba kyayi omukalu. Bwe yamufumba bulungi najja bulungi. Naye nga ne bw'omugamba siika ejjinga talimanyi. N'okusimuula ekisenge we musula alaba awusigalo yalina ng'agamba njagenda ku YouTube kwe mbanjigira. Lwaki abasajja ennaku zino simanyi wamwagala oba kale mulowooza nti no omuwala akyabeera maka g'abazadde be oyo ye mutuufu oyo gudugaalo oyo tanalaba abasajja bangi ewanjeze eyepangisiza omuzigo oyo alina okuba nga mpompogoma avudde ku mulamu oba ali atya. Lwaki bwe kitwe mukirowooza ate nga chances are high nga ffe abawala tumanyi bawala bannaffe naye ng'omanyi olina mukwano gwe akyabeera waabwe naye ng'ate level kwali mu nsonga z'okwagala buli kiramu embeera nnyo n'okusinga ggwe alina akazigoko so njagala musige lwaki abasajja kyekyo kiri mu mutwe gwammwe. Ekyo nze ndowooza ndowooza yange ng'omuntu nga mulungi ekisooka omwana ali mu bazadde be n'omuntu yeepangisa omuntu yeepangisa kisinzira ayinza okuba nga gy'akolera n'ewaabwe wala nga yeetaaga afune wasula ng'agenda okukola ekyo nga kitegeerekeka niwabaawo oli eyewaggulu olw'ebigulupu nga yali ayagala nnyo okutamiira n'okugenda okukuba endongo nga badde wakati bamukkiriza ko ye kaafuna muzigo gwe n'abawala be nga basatu bali nga bwe wayogeddeko oli mukwano gwe bwe naggambye tumuleke mukwano gwe kaakati nga babeera bwe batyo mu mbeera bw'etyo nga ye ekyamupangisa omuzigo kwefuula kwewa ddembe abaana abawala banywa enjaga ennaku zino n'okusinga balina ebiragalagala bye bakozesa n'okusinga kakati nga ye wafunira nga ye bw'atyo kati oyo oba omusuubira otya kyokka ate ngera bwe nagambye nti nsonga ki yakupangisiza omuzigo nfunye omulimu nkola ku papaazi emakindi naye mbadde mbeera matugga ewaffe kitegeeza nina okufuna ennyumba mu makindi esobole okukeeranga ngende ku papaazi sport nkole
okitegeera ensonga eyo kyempa ansi ennungi nti omuwala oyo asigadde muntu mulungi naye ate bw'onoomusanga sinsi yeepangisiza munaino ne bwakunnyonnyola ekyo oluyinza okukiraba kati eyo ndowoozayo nze kati mbuuliza n'abantu abalala nze nkunnyonnyodde kakati nakulaba edda Naggayi maama wange kuli mwana mulungi kyolabika kuba mwana naye emikwano gy'olina gy'emibi era gyenjagala bannange nesse naye ng'ogyeko emikwano gy'oli mwana mulungi kati gwe ne woba opangisa era oli asobola okitegeera nti ekipangisa omwana ono Naggayi kubanga akolera wano na wano oli mwana mubi kyekimu noono omwana Rose ne si mwana mubi naye Yesu yagamba ati biki omuntu byalinza okukola okubeera ng'abeera mu bufumbo obuli sustainable n'afumba myaka ku myaka ku myaka okusookera ddala obufumbo kwerekereza buli lwogenda okufumbirwa kibanga kutandika bizinesi y'abantu abangi bizinesi y'abantu abangi mubaamu okukola byoyagala ne mubaamu n'okukola byotayagala olw'okusalawo kwa consensus mu bufumbo bwe kiri olina ebikunyumira nga mu butuufu onyumirwa ogenda ekololo buli lw'olemererwa okwerekereza always expect a no from your partner. Always expect a no. Always. Okay. Beerawo nga olumanya nti anytime nejja you can say no. Nze n'okuba mwambadde mugenda hello, I'm going with my girls, we are going somewhere. Kati awo abalala abatajja kusobola kufumbaga why nze ono nga oba ogenda nze sikubuuza nze nga sigira bwe njagala kugenda n'abagirls ate nga ffe Katonda tuwa eriisa eriraba ewala abasajja abalina kyalabye kati nyinza okuba nze nina kyendabye nga sijja ku explaininga biwanvu nega you know what no njagala kubeerako naawe mukyo ngoba ki bali bagirls abakunonye batandika okukimanya nti I can say no if I want to. You belong somewhere. So toli kireerese gwe bajja ne bagamba gundi tugende wano yambala nga gwatandikirwako no obufumbo olina okwerekereza group influence kitegedde bangi babawa amagezi naye nga obufumbo bwabalema naye nga mikwano gyammwe gwate omukkiririzaamu naye nga yo obube bwamulema saagala naawe omusinkane mu kyalimu waki gwobeera oli bufumbo ng'ate yava olumu baba namufitina ng'akufitina gwe ngomanyi mukwano gwo naye akufitina lwaki gwe why do you belong somewhere why are you a wife to someone nga ye tali okitegedde obufumbo okumanya buvunaanyizibwa bwo what are your responsibilities as a wife nze ng'omusajja bantendeka kitanga ngamba it is a man to provide nti fiizi biki nze simanyi nakumpa naye bwe bampa nsanyuka okitegedde bw'oba oyinanga mukyala nga oyina nnyingi nga nzirabye nako nsobola sisobola kugaa nti mpa ku ssente wabula bwompa nsanyuka naye olwakiri kyenakuzibwa mbankuzanga obuvunaanyizibwa bw'omusajja is to provide. So kati n'omukazi naawe olina okumanya obuvunaanyizibwa bwa waka obuvunaanyizibwa bwo ki bw'otandikirako obuyonjo bwa waka omukazi bw'aba mukyafu awaka kasosanga nga wakyafu kwagala butayagala ne bonoga nti baana be baddugaza entebe simanyi biki kitegeeza omukazi mukyafu buvunaanyizibwa bwo omwami okulya emmere ewooma awo tebayagala kufumba bawala b'ennaku zino teekawo ziringa teeka nze sirya mmere ya maid wangi sebo sirya mmere ya maid so mukyala we afumba emmere buli kanaawo sirya mmere ya maid kuba n'erinnya lye sirimanyi iPhone 17 ddala agigwana n'ebisingawo nze maid n'erinnya lye sirimanya nze simanya mannya g'abakozi si kunyooma si kiki naye nedda olina okumanya wookoma olina okumanya boundaries ng'omusajja kikulu nnyo ekyo okitegedde buvunaanyizibwa bwo omwami omuwa kacaayi banaye abasajja boogeredde kacaayi kati buli yona ayagala okufumbirwa kacaayi kokka kamukaluubiriza omwana tumukolereza
bitinga ku kya papa nsobola omusajja ono yazza neetegekera ate nga ngenda kufumbirwa nkuswaza emyaka 2-3-5 bwogambye nkyenkusabira Yes. njagala anti oluvannyuma lwokuba nitukubuulira kati tugenda kubobba ebibuuzo omusajja babagedde kakyayi taata buzibu kyawo buvunaanyizibwa bwa mukyala Yes, sebo. okulongoosa ekisenge we musula naye abakyala gye bali eyo abawumba tuutu Wanje taata. nga maidi yasiimuula ekisenge ekyo yasiimuula ekinaabyo yalesuuka n'akyusa obuliri n'akola atya kakati omusajja bw'akaba nga akamaidi katonda yakawaayo akabiribiri gwe toliiwo wagenze kukola wakamanyiza okulongoosa ekisenge omusajja akomyewo alina byabadde yeerabidde akasanga muli kali muli bakayimba maama yampa awododde kakati ebinaagwawo awo ogenda kunenyaani naye nze ewange kiri nti maidi wano wobuuka okuyingira ekisenge tabuukawo wano abaana abali awaka yes tukola but get time for those kids omwana omuwala abanye bawaata bwe bati ettooke kubanga akkirizagaana mu culture yaffe here in Buganda, here in Central Buganda, over here in Uganda, tulya organic food. Yep. Sikyo? Omumonde bagujja mu nnimiro nga gwakuwaata. Omwogo bagujja mu nnimiro nga gwakuwaata. Ettooke balijja mu nnimiro nga lyakukola ki? Lyakuwaata. Akamonde ka Irish kakuwaata. Gwe omwana w'omuwala omukuzizza tamanyi kukawaata. Bw'agezaako kukawaata kagwera mu bikuta. Omwana omubi avumaganya nnyina bakiri ne baba tubuuliridde abaana bana abasiba owulidde omwana omubi akola ki? avumaganya nnyina naye ng'ekisinga obulungi ekisembayo nze kyenjagala obbasaba era okubagamba sigamba nti muba temumanyi byakwogera oba omanyi ebyokwogera naye wiponi esinga obunene erinza omusajja nga nnina ensobi gye nkoze is your silence. Tusirikanga bagamba tusirika nnyo tetwogerako nze ababuulira ndi musajja nze ababuulira ku saawa eno nze neetwa nti ndi omu ku basajja abategeevu nkola ensobi ezange ng'omuntu naye ndi ku basajja abo abatwalibwa okuba nti ndi basajja bategeevu. I don't booze, I don't smoke, I don't do anything ekikyusa ku bwongo bwange byenjogera mbimanyi nakulira mu maka omuntu ambabukirako ebirala byonna bisobola obutanyiiza naye omuntu ambabukirako oyo ndeeta aleeta aba alemedde ofumba ewuwo natinyiza okulinnya mukamwa wafudde dde ekitiibwa kisoka akati naye okunvuma n'onvuma n'obulema bwa maama wange n'okusaasaanya ebibatabudde abibanyiiziza ate n'obigenda ng'obitegeeza buli kyaliiwo oba weweebuula oba oleekaana ne bali banneiba bawulire kati bw'oba oleekaana ne banneiba ne bakuŋŋaana ne bagamba nti abadde bamusse n'oggwamu akatiibwa enkyangu olitambantu. So calm down osobola okuleeta ensonga yo nze nsobola okuga ensonga yange nga ndi mukambwe ng'olaba ndi munyiivu naye ng'ate ndi mukkakkamu. Respect no matter how pissed you are. Kikolo. Bakyala babatondera kuba bakkakkamu ate teri kintu kimmalako mirembe nga kuba mukazi nga munyiizizza nandaga nti ategedde kyemukoze naye nakireka nandeka caayi kondeetera mba nkatyamba ngamba bannange leero nfudde era bulwadde akinkukwatawo endegaana naye nedda wansonyiwa ebyo to kyesinga okubeera ku musajja we yagendaga ku musajja gwe ndaga nti nategedde ensobi yo naye nsiritse abyogedde nze nja kwogera kimu bugumiikiriza kwetegeera na buli bufumbo bulina fomula yaabyo ebikola mu tebikola wuwo kyekyokka n'okusaba katonda n'abayamba n'abakwatirako temusobola okwewala ebyo ebibaawula ne mu bufumbo okunoonya ebibagatta okusinga ebibaawulamu kyekyokka pozi ngenda kwawukanamuko ne ku baami bano omulundi guno gumu nze njagala okugamba omulabi wa Spark TV nti obufumbo olina obutunuulyanga a journey of no return teri excuse nti nfuluma oba waliwo option endala so whichever happens to you
oba kyekibaddewo kirina kuba nti tovuma maama nekireka kiyite until Rosemary. death do us apart. yegwe Rosemary tendo Rosette tokwata ku maama wange noloza anti katumara lwaki ndi mugamba Empeta erina kyegenda okutaasa. Ng'oli ku maama wange. Jose honorable omuntu yenna bw'amanya nti nno buno obufumbo bwe ndimu kyekisembeyayo kyange sirina option evaawo waki nvuma maama wo munaye ejjoogo lyammwe abawala anti njagala kati kikino kulanga. kyembadde njalo kikino kyoba ogamba Rose kikino kyoba ogamba banno nti bannaaye bawala bannange ntuwange temuvuma baba bandi bwe tubanga tunyiigaganye tumanye ebigambo ebyo bye tulina okuyomba That is right. papa wabula natuwuliriza obufumbo ogambye teri kunoba naye kino nkulayirira ku malaalo ga nnyabo Nalubega n'ovuma bazadde bange abo bwe nkulekawo n'ensirika kubanga nze nina ekintu nti kasita okola ekintu nemanya nekinyiiza nnyo n'ensirika oyinza okuba tewagenda kufuluma nju naye nga mu mutima wagenda that is possible naye kyange nakyo gyekiri Okitegedde. yo submission yo kakati gwe kyeggamba nti gwe bagambe bali nti bannange teri kunoba paka okufa lwe kulitwawula Anti naye papa. musengejje bye mukola ki papa Bye mwogera Papa. yadde mu busungu. papa pano yaffe yogedde ebintu bingi byesobola kuddamu mu statement zange ezisembayo but bw'omanya nti ndi mu bufumbo buno nina ekigendererwa kyekino ekintu kyenkoze nga njagala ogenda kwewala ensonga ezo z'olisitinze ensonga lwaki nga mazibu oyingira mu bufumbo omanyi lwaki nvuma ekito kyogamba nti no ojja kgenda bannange bw'okuba ojja kgenda topadde kyayigenda onsoozezza nkuwadde example abantu abalala gye ze bawa olyanza n'okuganza siri nnyoko siri nnyoko kufumbira emmere naye nga mukyala wo wamuwasa kubanga lwe twogera onjiriza nze maama wange teyakolanga bw'ati. No, Nze wa maama wange nga sikyogera nako nga lwakujuliza maama ogenda kumanyiza omugambe naye nze siri maama nedda wo. omuno omugamu Bino munange ebiri mu maka gange naawe. anti gwe wajjawo maama wange bwe yali akyanfumbira wagamba nti obuvunaanyizibwa bwe ojja buteekinga on Butote. Eh. Okay. Sagala yadde okusukkawo bye twogedde byebyo nzikiriza nti Omulema Spark TV erina ky'oggyemu kimu oba bibiri bye twogeddeko olunaku olwaleero twadde ku mulamwa ogwa lwaki ennaku zino eno obufumbo tebuwangaala ng'obwedda tukonye ku nsonga ez'enjawulo biki ebisindiikiriza biki byolina okukola okwewala embeera ng'eyo ayagala oteesa ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ogendagenda ku social media handles zaffe za Spark TV TikTok, Instagram ne Twitter teekayo okuteesaako oba teekayo omulamwa ogw'enjawulo gwe wandyagadde tubeere nga twogerako abagenyi b'olunaku olwaleero Mungu singa abeera nsaasidde nandyagadde nziremu mbakomyewo lwa nsonga bankoze obulungi obutagambika olunaku olwaleero tubadde ku Infinity Pool Villas ng'essangibwa Garuga eyandyagadde wantu w'okuwummulira oyina emaali yo gy'oyagala okukusa oba gwe manyini oyagala kwewummuzaamu ekifo ekiri fully furnished nga walungi wakakamu olinganga ali ewaka naye nga ye toli waka enabeera Infinity Pool Villas egaluga genda ku website yaabwe tunuulira amata obuta kyenzudde wano leero nze ngenda sula wano butya simanyi sente gye zigenda kulabika nezigenda kulabika fina twabitegedde so ngenda sula wano abantu olina bwebayita eyandyagadde okufollowinga social media ogenda kusangayo nga Jose Naji oba Most Wanted makeup wange wa Sabira Bits ali ku Namaganda Plaza ali ku level 4 shop number 232 ayagala okukola makeup y'omungo wange Sabira Bits no nyamba ine ku TikTok gyali enviri zange za Login Salon esangibwa Kireka opposite National Year Kireka banonyeko bakusibe enviri basayino sala Ransonga it's a unisex salon gye bali ku TikTok nga Login Salon Rosie banaye olwasho gyobeerako nogamba oba tugikole tugyongereyo Paka ku maja. tuba episodes nga 10 nga non-stop naye nga mbadde balungi abatambudde naffe Rosette Tendo nga bulijjo the Queen of Peace CEO Rose Skin Clinic abagala okubanga mulabika bulungi nga musala embuto musala emibiri banaye togejja ne weevaako ddiya abasajja bamwe tebatugambye naye batugambye tuli bimuli so kati mukwano olina okusigala ng'olabikanga ekimuli naye ng'omukyala nyambaza bamuyita Adorable Fashions asangibwa ku Galilaya Plaza ne Emesa Complex munonyeko balina buli kika kyangu ekimira buli mubiri gwoso banonyeko obeere ng'ofuna ekisinga kituufu nnyo tetuyinza kusukkawo wano eno tukwate Sunday ja nga tuli ku show yemwe twomisinga every single Sunday tubona abagenyi ab'enjawulo ku miramwa egy'enjawulo era nga njagala olutubeereko ku Spark TV tuvaako programs endala zikyajja tugende tunakwatagana Sunday ja bye bye